mutalatala bwe tulina badde mukonyeeko timwebuli besimbu kale njagala kusaba ogende ebuvuma obitwaleyo njagala kubakubiriza nti mbaka saba oka mu matuuka kuseera kana mukama wange akawungezi kano kubanga kasiga ejjo erinnya lyange mukolanga chairman owa kunga Mugoma division wano mu Mukono municipality. Ndi wa mukisa tuli wano Bukeere lunaku lwa leero okulonkinga okulaba nti abantu baweebwa kaadi za NUP Mugoma division. Tubadde nteekateeka eno kumpi nga tujja tusomesa abantu mu mbeera eyakunga wano na wali nga tubategeeza NUP yeki abantu beegatta bate ku NUP. Ne kuswaya kankano tulifunye omukisa ogw'amaanyi nti ekibiina kyali nzinze material yenaakozesebwa muno mwe muli kaadisi gy'ogula ku nusu 10 kuba kaadi ya NUP ya bwereere. Era mu nteekateeka eno tulaze abantu baani abagenda okukola omulimu guno betuyita ba elections officer abatwanjuliddwa technical person wa municipality ng'ayo n'ebigesitwa mwami Kanjugulo Bikasiriivu nga kikwetagisa wetagisa munnayuganda okuva mu byalo byonna byonna emiruka gino egiri 5 egikola Mugoma division eno nga muno mulimu omuluka ogwa Seeta, mulimu omuluka ogwa Bukerere, mulimu omuluka ogwa Nnyenje, mulimu omuluka ogwa Misinge, mulimu omuluka ogwa Nantamulirwa. Okusisinkana abantu abo nga batumenyeddwa basobole okuba nti bakuwandiika kubanga mu maaso awo ekibiina kya NUP kirina enteekateeka okulonda structure zaakyo nga n'abatoli mu religious days ezinabasindikiddwa okuva ku kibiina no confirming ne kadi okunaku bingo ze bwetugenda okulondera gyogenda okuba nga yeyamasa. Tusaba ki bannakibiina ba NUP mwenna Omukono Central Division Kone Goma Division erikola municipali eno eya Mukono nti tulina entalo wakati mu naye mu nteekateeka ey'okuwandiisa abantu ne bammemba okufuna kaadi mubiteeke ku mabbali kuba kati kono tuli kulonda ani anakwatira kaadi oba kuba kansala oba bwa memba wa palamenti oba kubeera chairman wa division n'ebifo ebirako sizona nga tusimanyi kadde kano kulaba nti ekibiina tuyingizaamu abantu tososola mugundi tandika okugamba nti oyo wa kibiina gundi wa kibiina gundi wa kibiina gundi buli munnayuganda avuddeyo lekategire n'okusalawo nti ngenda kwegatta ku NUP omukisa gumuwe awandiisibwe. Ebyo binaabeera luli nga tulonda mu structures olyoka otugambe nti ono ekiri nti yakajja buzibu busiraamu tetugenda muwa bwa imaamu n'ebiringa ebyo okubeera masheyi naye kadde kano mu kuwandiisa abantu kiri open eri buli munnayuganda. Nakikuyiga tuve eno nga twesootinze kuba ekyo kyekiseera oba tulina obukakkaanya abana biki naye fe tubadde n'abantu abeewaddeyo tulina abantu njagala mukuonako nga mukyala bitamiisi abatuyambako ku byalo omulimu guno gusobole okutuuka ku speed eyaki eyayiriyiri ate okubala obutimba eyasigala ewa chairman bwonadde buli gesita okole digesita y'Ebukeere fe tuli kwalaali kyetugenda okukola nti bano be baffe betuyina mama nasamba ono ndoze nafa munafu tulinga akuba aganati yakyawa ate betuganyi ekyo kituleetera enkola okuva ku kitebe egamba buli muntu asooka emitwalo 5 n'ogakwata ne tugazeeyo ku kitebe bagenda kutuwa kaadi nnyingi sebo n'ompadde buyinza kankuliza obuzingalo gwe ngonza ku mulimu gwe naye wooli awo bw'obanga olinamu akaseera kakwata okaweeyo kati nga bana mukama wange akawungezi kano kubanga kasiga ejjo erinnya lyange mukolanga chairman owa kunga Mugoma division wano mu Mukono municipality. Ndi wa mukisa tuli wano Bukeere lunaku lwa leero okulonkinga okulaba nti abantu baweebwa kaadi za NUP
Goma division. Tubadde nteekateeka eno kumpi nga tujja tusomesa abantu mu mbeera eyakunga wano na wali ng'abantu tubategeeza NUP eki abantu beegatta batya ku NUP. Ne kuswaya kankano tufunye omukisa ogw'amaanyi nti ekibiina kyali nzinze material enaakozesebwa. Muno mwe muli kaadisi gy'ogula ku nusu 10 kuba kaadi ya NUPC ya bwereere. Era mu nteekateeka eno tulaze abantu baani abagenda okukola omulimu guno be tuyita ba elections officer abatwanjuliddwa technical person wa municipality ng'ayonoerejesibwa mwami Kazibuloobi Kasirire nga kikwetagisa bwetagisa munnayuganda okuva mu byalo byonna byonna emiruka gino egiri 5 egikola Goma division eno nga muno mulimu omuluka ogwa Seeta, mulimu omuluka ogwa Bugerere, mulimu omuluka ogwa Nyenje, mulimu omuluka ogwa Misinge, mulimu omuluka ogwa Nantamulirwa. Okusisinkana abantu abo nga batumenyeddwa basobole okuba nti bakuwa kubanga olubalama tekujja kuggwaawo. Muli hete mu kibiina nga kirimu abantu ab'enjawulo, nga kirimu n'abantu abeeyagaliza, ebyo bibeeramu naye ffenna kipakata okuva mu direction emu okwaba nga tufuna abantu bayingire mu kibiina kyaffe tubeere nga tubawandiisizza abantu abo bagundire mu kibiina kyaffe. Biri ebirala tujja kwesootinga naye nga tulina omulimu guno mukulu natwongere ki. Buli alina kaadi nga bw'omanyi ID yo Masaka oba Kiragakiro ga district ssebo omukulu awandiika funa olupapulo oluteekeko special cases. Yes, ekyo kirungi ekiraga nti ono waffe wa Bukeerere alina ne ID yaffe ya NUP abe ng'asobola okukomerawo mu register ya Bukeerere. Naye ekyo tutakikole bagenda mutwalira mu register y'e Masaka. Ate ekyo mubakubirize ababuza kaadi nayo special case kiteekeko wali ID yabula tulabe nga twatana ejja pati era batuwe kaadi za mitwalo 5 naye nga tezimala. Nagambye ba stakeholders batusobole okwekolamu omulimu ti omukaga Kisuula atuwaddeyo 10 ani atuwaddeyo 10 nga tugatta oba Bukeerere tuteeka kaadi 3 nga tufuna kaadi